Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo munnaffe wano wambuuza nti omulambo lwaki babeera bagukuba kibooko, nti era kiki ekibeera kigukubya, nti olina gye walabye nga bakikola. Kakati ebitera okukubya omulambo kibooko biwerako. Ebiseera ebisinga basobola okukuba omulambo kibooko bulungi nnyo, kisobola okubeerawo, naye kiva ku ki? Ng'ekisooka ekikubya omulambo ogwo, ebiseera ebisinga osobola okusanga omuntu ne yeetuga. Kati omuntu oyo abeera yeetuze ebiseera ebisinga, basobola omukuba kibooko, osobola okulaba nga waliwo eyeetuze ne batamukuba kibooko, ekyo kibeerawo. Naye ate n'olaba eyeetuze ne bamukuba kibooko. Kwegamba babeera bagezaako okulaga omuntu oyo eyesse oba omulambo ogwo nti kye wakoze si kirungi. N'olwekyo kiba kyangu okukuba omuntu eyeetuze obwetuzi, okumukuba kibooko kisobola okubeerawo. Ekirala, osobola okubeera ng'obadde otwala omulambo, tugeze ng'ogusibye ku ppiki oba nga guli mu mmotoka, kale oba ku ggaali, kati omulambo ogwo ne gulemesa emmotoka eyo okutambula, nga tegulina kye gwasaba kyonna. Kuba ebiseera ebisinga abantu abo bafudde, singa aba nga yayogera nga tannafa n'agamba nti nze wenfanga muntwalanga weemuti okuntwala okunziika, omuntu oyo kyabeera ayogedde oba kyabeera alaamye mu bigambo oba mu buwandiike muba mulina okituukiriza. Singa mugana okituukiriza, wasobola okubeerawo embeera enkambwe, omuntu afudde taba wa kusaaga. Kati n'olwekyo osobola okubeera ng'osibye omulambo ku ppiki, omulambo ogwo ne guvaako ne gugwa wansi. Omulambo ogwo we gugwa wansi nga guvudde ku ppiki, oba gwesumuludde gutya oba guvuddeko gutya, naye ne gugwa wansi ng'obadde ovuga, okuguzzaako ku ppiki okwo oteekeddwa okusooka n'ogukuba kibooko. Ebiseera ebisinga bw'otakikola osobola okuddamu n'ogusibako, era ne guddamu ne guvaako ne gugwa wansi oba ne gukkuba ekigwo. N'olwekyo obeera oteekeddwa okugukuba kibooko nga tonnaba kuguzzaako, era bw'omala okugukuba n'oluvannyuma osobola okuguzzaako n'ogusibako, guba gujja kukkiriza okugutwala bulungi nnyo. N'olwekyo omulambo ogubeera guvudde ku ppiki oba ku ggaali oba mu mmotoka ne gugwa wansi, obeera oteekeddwa okugukuba kibooko, n'oluvannyuma n'oguzzaako n'ogutwala gy'ogutwala, guba gujja kutuuka bulungi nnyo nga teguzzeemu kubonyaabonya. Kyekyo kye njagadde okubeera nga nkubulira gwambuuzizza lwaki omulambo gukubibwa kibooko. Omulambo gukuba kibooko obeera ogezaako gulaga nti kkiriza nkutwale gye nnina okutwala obeere ng'oziikibwa. N'olwekyo singa gwecyangacyanga munneekyanga eyo nga tegwayogera, tegwalaama, kwegamba nga teyalaama nga mulamu, singa gugezaako okukola komedi oyo ow'okubeera nga gukusumbuwa okugutwala, kiba kyangu okubeera ng'ogukuba kibooko, n'oluvannyuma n'oguzzaako n'ogusibako bulungi n'ogutwala gy'ogutwala, gujja kukkiriza. Ekyo nkubuulira. Kati ekintu ekirala kye nsobola okukubulira ku mulambo, omuntu afudde singa afa ng'ayogedde, n'ayogera nga tannafa, n'abagamba nti nze bannange bwe muba muntwala okunziika temuntwaliranga ku ppiki oba temuntwaliranga mu mmotoka bweti, mwe ne mukikola, omuntu oyo asobola okulemesa bulungi nnyo okumutwala gye mwagala omutwala. Era omuntu oyo ate tolina mmukuba kibooko, oyo obeera olina kutuukiriza ekyo kye yabasaba oba kye yayogera. Beera ng'okituukiriza, muba mujja kutuuka bulungi mirembe. Singa onaakikola, kiba kyangu nawe okufuna akisidenti n'ofa. Mubiwulira bulungi nnyo nti babadde batwala omulambo egundi, emmotoka n'efuna akisidenti n'omulambo ne guvaako ne guwandagala, n'ababaddeko babiri bafudde. Ndowooza mutera obbiwulira. Ebiseera ebisinga mubeera muganya okutuukiriza omugenzi oyo by'aba yasaba nga tannafa, bye mulina okutuukiriza musobole omumutwala okumuziika. Waliwo n'amawulire ge nalaba ku TV emu nga balaga nti omulambo guganya okutwalibwa gye bagenda okugutwala. Omwami yali mulamu n'agamba nti nze wenfanga muntwalira mu mmotoka eya bbulaaka ate nga pick-up. Kati bano banannyini mulambo bo baafuna emmotoka yonna, naye buli mmotoka gye baafunanga yagaana okusimbulangawo, yagaana ebyaddala.
paka we baafuna emmotoka eya black ate nga pickup omulambo gwo gwakkiriza era emmotoka ne batwala bulungi omulambo gye bagenda okuguziika. Kati omuntu ng'oyo ate tomukuba olw'ensonga nti ye aba yabagamba nga tannafa ti wembanga nfudde mukola kino na kino. Mulina okukituukiriza. Bwe mutakituukiriza be muwulira nti baafunye akisidenti nga batwala omulambo ne bafa. Baafunye akisidenti ne bakutuka amagulu nga batwala omulambo. Bye muwulira kuba abantu abafudde baba bakambwe. Bw'aba ayogedde ekintu mulina okukituukiriza. N'olwekyo ensonga y'okukuba omulambo kibooko oteekeddwa kukuba ogwo omulambo ng'omuntu oyo talina kyonna kye yayogera naye n'abeera nga yeekyanga takkiriza kumutwala, kiba kyangu okubeera ng'omukuba kibooko. Aba ajja kukkiriza bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri. Naye okuba oyo abeera avudde ku ppiki n'agwa oba avudde ku mmotoka ne gugwa wansi mu ngeri yonna nga temutegeddwa baguvuddeko gutya ne gugwa wansi, beera nga mumukuba kibooko, ajja kutereera bulungi nnyo. Kyekyo kinyagadde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.